ate quarter final za Champions League wali wonna kati Madrid tugenda jiuza Real Madrid tugenda jiuza era Vinicius Junior ine kyokuddamu kya Junior emadiaga embogole mutu to bana yabatula mwenna mugamba mutya nakubadde nti Junior kiroto kyantisa kyantisa wammwe wamani na yefe tajja kutusobola amugamba mutya mwenna batula kwagida live dobozi ly'eggomba yenze kazibwe nga bulijjo omuzira nnyonyi ngandire musajja wa Kabaka mugambe Beka omuzira mpeewo muzukulu wa kijje bubiro muzukulu wa kijje ebubiro abo kabiro kamwe ki kabiro kaffe kabakayozi ke kana kafanana ngere embuzi kalinga mu obangiyite mese kalinga omusu bwe katonako katono kafanamu ng'omusu nolwekyo ffe tweddira mpeewo akabiro kabakayozi tusibuka bubiro eyo mukyagwe jjajjaffe gye yagugukira manyi yagira ku lyato yali ava mu basaaba eyo mu lunyanja kati bwe yajja eryato lye yajjirako lyafukamu ejjinja kizira simanyi ndikutwalayo kizira so ow'empeewo n'ejjinja kizira totwawula muli wamu tuli wamu era ejjinja mwali wali olituuseeko natuukayoko ku kizira wali linnyakoko nalinnyako bwe liddamu nefuuka ekintu ekirala anti kati ate ffe ab'empeewo terisobola tutuusaako okujjako nze nga netumikiriza ate gwe kazibwe nga nyongera kuddamu tomalaga erijja ku kizira olina kumala kutusaba tubadde nsaba ffe ne tuba nenge gye twogera naye mwabawulira omukisa ogwo gulinnyako ku jjinja eyo tujja tuukayoko lumu mwabenyonyi kimu abenyonyi sina ekyo kyamaanyi kyemaki naye nga ajakola alisaaki ajakola ku emadiaga embu yafumbira mu bempe kati embempe bajja kuba kati emadiaga agenda okuntwala ku kizira yajja okutwala kati ate yalinako akakwate era ekyo sina kakwate konna kizira tasobola naye okyasobola okukafuna kulwakuba obudde buyise kale anedda sijja tonkyaba nkima amanyi abakyala ab'enkima bankwata kati ebyenda bannina ne bakuteekako gundi caveat era bwe mmanga abanga akwata okugulwa ku kasuka omutaka bayadde wa kikaaki yagenze n'agamba noba n'otukazi tumu bwe tuti banne musajja ogenda gyejo yagambye bazaale naye abaana tunaabaweereza kyatuleke atuleke tumusaamu ekitiibwa naye atuleke ave ku nsonga y'omwana omwana ennaku zino ali expensive omubeezaawo naye nga bayinza okuwagaawaga naye nga mwena abatulaba kwagida live baaniriza nate yenze kazibwe Philipu omuzira nnyonyi muzzukulu wa Kyeyuna emirembe muzzukulu wa Kyeyuna emirembe nga nze ntudde wano olwaleero okubasosootera ebibadde mu wiiki naye nga tetunakola kirala kyonna sooka okulisaayo bannagomba mwenna chairman waffe ow'amasaza kati omukulu musaasizi aye n'emirimu agitandisizza maanyi era mbadde nsaba nga sinnawannaanya kintu kyonna kye mba nkola oba okuwambaganya ekiwandiiko kyayisiza mu bamawulire olwaleero omukulu musaasizi azaalibwa wali Kanziira omwana we Kanziira kale ebbaluwa etandika bweti Gomba Lions FC ensonga ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogwokusatu 2025 yereero n'agamba ensonga ekiwandiiko ky'amawulire eriffe bannamawulire ng'atugamba nti ow'ekitiibwa Kitunzi abamyuka ba Kitunzi abakulembeze b'Obwakabaka abakulembeze mu gavumenti eya wakati abakulembeze ku mitendera gyonna bannagomba mwenna olwaleero nga 18 Mugulansigo 2025 mpise bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo okubanjulira omutendesi wamu ne bagenda okukola nabo abagenda okutendeka ttiimu yaffe eya Gomba Lions omwaka 2025
nga tuluubirira okuwangula ekikopo eky'omukaaga pozi tulina 5 tulina 5 essaza likyasinza okubeera n'ebikopo ebingi so tuluubira kya mukaaga so mission ey'omukaaga tuvudde ku ngalo ezimu tugenda kati kutukute mukono twayisaawo mukono gumu twaguyisaawo tuli ku mulala wannamboze twayitawo era n'agamba n'atandika n'asooka gwe twandise edi coach era tunaffe tuli wano twongera omuyozaayoza ndabe bamuyita omwami Ddungu Simon. Mwami Ddungu oyo mbadde ndabako bannaffe ab'e Butambala waliwo omukyala bamuyita Nambogga ng'agamba twamuwulira dda yatukolerako Butambala yabakolerako kigeza myaka 6 emabega kitegeeza nti alina experience mulimu guno aguluddemu. Last time twafuna nnyo obuzibu abatendesi nga bapya ttiimu netagala naye ndowooza ku luno Mwami Ddungu gwe tufunye tumwesiga kubanga essaza lyazzeemu liwanguzi Gomba mpanguzi ate mwami musaasizi simanyi kyaneekwasa kubanga omukulu Ddungu kyonna kye yeetaaga just alina ku reportinga buli chairperson ate nga musajja mulungi anagamba twagala ggula ono omuzannyi kubanze ebiseera bye nabeerako ku ttiimu y'essaza ekisooka okugula abazannyi b'amasaza kati kwa bbeeyi olinga agula ba Premier League sign on fees no sente ze bagula obuguzi abazannyi katale ka bukadde 3-4 okugula omuzannyi omulungi kati atejjukira ttiimu nte essaza terina nsawo ya tutoolako butozi kati bano ababa ku kakiiko akaddukanya ttiimu baba n'omulimu gw'amaanyi okunoonya ssente ezisobola okubezaawo ttiimu so bannagomba tubakunga okuwagira essaza buli omu kyalina mwami musaasizi waali ndowooza n'abalala bemutuukirako n'abalala abatuukirwako mukulu Derrick Lulibe mumanya Derrick kala ayangwa nnyo masita oyo okufa okulaba nti ttiimu tukwasaganyiza wamu si ya mukulu musaasizi yekka era bwe tutwala ffenna nga Gomba tufuna ekitiibwa n'olwekyo tubakunga bannagomba mwenna emikutu egy'eggomba egy'enjawulo ntugiraba ku mikutu ku mitimbagano nga Agda yaffe weeri n'emikutu emirala mwekolemu omulimu munoonye ssente nga zakuyamba ttiimu zakuyamba ku ttiimu ensonga entumidde nnyo mukulu Kimuli Robert ali ku ssaza eyo ali ku kabineti eyakitunzi naye nga naye munnabyamizannyo nnyo Kimuli Robert mbadde simumanyi nange akadde ako kantumireko mukulu Lulibe Derrick Mayo Obi webale nnyo okufayo ku lw'essaza lyaffe erya Gomba webale kulyagala tulina kukwasa Mukama Lulibe oyo gye bujja mu maaso Gomba joji kale ate amera amalala ne tuddako first assistant coach mwami Gita Simon naye tunaamulaba tujja kwongera okulaba assistant owokubiri Boji Edgar goalkeeper coach n'abeera Magasi Jamada ne tuddako kits manager mwami Kawuki Tony era ono n'agamba nti bassebo nina okukkiriza nti Gomba mugenda gikulemberamu bulungi etuuke ku buwanguzi sizoni eno 2025 obuweereza obulungi n'agamba awangaale ennyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nze musaasizi Andrew Chairman mukulu musaasizi tumwebaza kuba ntukirabeka ndowooza olabye coaching staff nene kigambo egundi ejjudde kati siga nti ate goalkeeping amutaddemu kuba bw'ogamba nti coach n'abeera n'assistant coach ate n'abeerako n'owokubiri ate ne goalkeeper coach nga waali fitness coach nga ne fitness kit coach kanti abaana basobola ate manager si abaddusa abaana yajja yajja buzinga manager mukole pressure up mukaaga emadi akyasobola pressure up emadi nakoma omulaba ng'alabika akuba naye kale engeri gyagenda mu kalulu ajja kuziweza kubanga kano katambuza so fitness coach oyo yaba ku ekyo yakolako ensonga y'okubaddusa ebyalo mudduka ekisaawe mirundi 10 nina amawulire amalungi yagaba Emma obwakabaka bwa Buganda buli mu nteekaka ey'okuleeta empaka ez'ebika naye nga zo zaaba bana batakyasobola gino gyakitegedda mu buno obusabe bw'olweggulo ba Emma ze babugenda mu bubeera mu butimbo obwo kigendanga Peter wano nembula butaafu akati abo ba Emma Dimo batuuse nabo bagenda samba ebika ebyabwe si gye ebiro egy'okugoba enjobe egy'okudduka ekisaawe
gino gya mpola Comrade omaze okukola jana katawulo wali mpola omusajja Katikkiro Charles Peter Mike watatutuse ddala wa mulembe gwaffe twagala nti ate ffenaffe twandizanyidde ebika byaffe naye tetusobola kubanga waliwo juzi kye yakoze yavayo n'atugamba nga kavidiyo kasooka fuluma nga agamba nti tugendeko mu wiikendi bana omuntu bw'omala okukola gendako mulemu n'atulaga ng'alina teyalwa yalinnya bulinnya ye yagenda wala yawummudde n'ebyaddala maama twamulabye ali wamu ne maama kali akaba kabonero akakulaga nti omukulembeze akulaga wadde mu myaka gye naye era afunawo kaakadde mmwe bakyala bammwe temubatwala bwe mugenda mubaleka waka ekizibu kyalina ye generation ayinako wagikutte naye ffe oba olowooza bino oba olowooza sukulu fees obanga yakamuwona owale nti najja wakawona lenti data naggwako omuzungu kye yagamba waliwo omuzungu omu yagamba where there is a will there is a way nti bw'oba oyagadde okukola ekintu oyiiya oyinza omutamutwala naawe Zanzibar naye gwe naawe n'ogendako awo okumpi n'omutwala ku kibire wa Semata n'omulengeza Kalituusi nomwa nti Kalituusi ono Semata yamusimba bibyo biyiika ziri 3 n'akubuuza ezo ziriwa olaba tujjamu entondo so n'olwaleero wabaddeko emmenge eyo olwaleero tusisinkanye minisita ow'ebyemizannyo okwewummuza ate wamu n'ebitone Ssaalongo Robert Sserwanga okwongera okutema empenda engeri empiira gy'ebika egigenda okutambulamu omulundi guno kulo nasisinkanye bakatikkiro b'ebika by'enjawulo awamu ne bamaneja ba ttiimu z'ebika kubanga tubadde tutunuulira nti omwaka oguwedde waliwo ebintu ebyalumira ebitaali birungi mu ntambuza yaki y'emipiira kati nga twagala okulaba omwaka guno kigenda kubeera kitya okusingako bwe kyali kubanga omulundi guli ttiimu ez'enjawulo zasuubizibwa okuweebwa akasente obwakabaka buziyambeko kubanga nga bwegambye ne ku masaza ne ku bika ttiimu zino zibeezaawo za ssente nnyingi abazanyi balina okubawa ssente biki naye ssente ezo zaali tezajjirawo mu budde naye olwaleero ebika tukakasiddwa nti buli kika ssente zaatuka ku akawunti yakyo kirungi waawo okulaba nti zibayambeko mu ntegeka ezo era omukulu Kawuki ow'ekitiibwa Kawuki ow'ekitiibwa Sserwanga yabadde mu nsonga ezo atunnyonnyodde n'ebintu ebirala bingi okulaba engeri omwaka guno empiira gy'ebika gye gigenda okusingako ku mipiira gy'emibadde olwekyo tubategeeza bannaffe nti nga 25 omwezi guno ogwokusatu gwe tulimu ogwokuna omwezi ogwokuna emipiira gigenda kuba gitandika mu butongole nga tutandika n'emipiira gy'abawala gyo gidduka mu ngeri ya gala gyo gizanyibwa mangu gala manyi abatamanyi gala batandika olunaku lumu kakana nga bali ku semi-final gwenda okwetegereza nga oli final gituuseeko ate minisita era abadde agamba nti banaye ekirungi kubanga ttiimu zino ziyimirizaawo kizibu emipiira gya gala wenjagalira nti mirungi ne bw'ofumba endamu z'omuceere noga nfumbye kilo 3 zize bonna banaali okunenyama kiwedde okitutinga olunaku lumu nomanya faino yo katugiwemu wiiki mukomeewo oluli kuddingana kutambulako ate nga empiira gino obuvujjirizi obuli mu mipiira gy'ebika si bwe buvujjirizi obuli mu mipiira gy'amasaza emisaza kyaliko abantu abawagira amasaza bangi nnyo compared ku bika so tusuubira ku luno bannange ng'empiira gino gitandise tubakubiriza mwenna mukulukazi bwe muwagire ebika byammwe mu mizannyo mugende mulabe emipiira gyammwe egy'ebika ate mubaweereze ne kasente bakole entegeka n'olwekyo puroguramu y'ebyemizannyo ey'omwaka mu Bwakabaka bwa Buganda bwetyo bweri nti emipiira gy'ebika gigenda tandika omwezi ogujja ennaku z'omwezi 25 kyemmanyi nga bulijjo tutubeera ku Central Lawrence University wali okumpi n'akayanja ka Kabaka tutera okugulira emipiira gy'abakyala oba egy'abawala ate leeta on bajja tujja kumanya ttiimu ezinaggulawo tubadde olwaleero tusimbye nnyo Nakakongo nti ttiimu ezigulawo emipiira gy'ebika kuba zifuna omukisa okusikako bwene mu maaso
Poza sima nalabikako eri obugala. Sorry mu ngalo. Ziberenga ezo za kalulu. Zirondebwe kalulu. Ekika kifune ku mukisa. Naye kati naye libadde balonda bagamba emmamba eyo yeyina abantu abangi yebeggulawo. Kati ne tuba nga ffe ababika bye batwala nti si by'abantu tetufuna mukisa kukwatako bene mu ngalo. N'olwekyo omulundi guno tukakasa nti ensonga eno ejja kubeera nti ffe tukuba kalulu, akalulu kakwata nti empewo yeggulawo. Uganda eyambeko buyambi kungana kuyita abantu bajje babeerewo ng'empeewo ekuba ennyonyi. Okuteesa kubadde kulungi okwo. Naye nga emipiira gy'ebikasebo olwaleero minisita ali yayisa dda plan eraga nti tugenda kutandika naye leero ebadde yakulaba tutandika tutya tuteeka tutya amaanyi mu kintu kino. Olwekyo bagenda batuukako eyo gye muli bajjajja abakulu b'ebikika babatikkiro b'ebika mufufe okola nti muwagira ebika byammwe. Nze jjajja mba mu ssiga lya Najjambuubu ebuwangala Gomba. Buwangala Gomba olese Najjambuubu. Mu lunyiriri lwa Katula k'ebisebuka. Ngenda kuddayo wa muzeeyi wange muzeeyi Kaggwa Amos Kakomo. Ngenda kuddayo ayongere okunnambikamu kuba olabika kuba bwe ŋŋamba nzaalibwa kato ddwaddwaddwa nantajja eyebase Kakomo. Ndi muzzukulu wa Muwanga Yokaana nga naye yebase Kakomo. Kati awe ŋŋambira olujja. Kati kuba ovudde waggulu otandikira ng'eno wansi mu nju. Nvudde mu nnyumba ya Katoddodo. Mu lujja lwa Muwanga Yokaana. Mu lunyiriri lwa Katula k'ebisebuka. Kati awo tugende ku mutuba. Omutuba gwa bw'ova ku mutuba ogwo olodda ku ssiga olyokodde ku wakasolya. Essiga lera Najjambuubu. Eryo ddyo nalikwata nnyo obola okuba njagala nnyo okufumba. Naye nga mugamba mutya kati omupiira guno gw'ebika bwe guggwa tuba tuyingira masaza straight tugenda masaza tewabakadde kuba programu eri tight era oluva mu bika oluva mu bika bwe tuti straight tugenda muki tugenda mu masaza. Naye nga twebaza abantu bonna abenyigiddemu okulaba nga batumbula emipiira gino. Nalabye n'ekitunzi weekend eyaggwa nga Kitunzi Cup. Kitunzi Cup era Saabaddi era nga bwe twayogera baasaba tukabula era sebo baabuuka nakyo. Ffe mu myo kampeni yatuza tujja kwongeramu amaanyi kubanga mu myo kampeni ya mwana Sempala Sebo mukulu Sempala. Kiraga bali balifudde ejjogo. Abasajja ekikopo banakitutwalangako buli kadde ffe tetulina busungu bannampenja. Kakati Kitunzi Cup kibeera kikopo kya magombolola. Agava mu omwo ate mwe tujja abazannyi abasambira amasaza mu magombolola ag'enjawulo mpenja kabulasoke okitegedde kati amagombolola ag'enjawulo bwe gazannya emipiira ate ttiimu z'amasaza nezirondamu abaana ne basamba eri waggulu kubanga bwe tutyo tujja okukuza ebitone wano mu Buganda. Era twebaza abantu abazze bategekategeka Kitunzi munnange tukwebaza nnyo taata w'ekitiibwa olw'ensonga eyo. Twebaza akakiiko n'abateesiteesi mwenna njagala okubuuzako ku mannyiraze munnamawulire munnange. Mbatidde Resite. Mwana alwanye nnyo n'ekintu kya Gomba ng'essaza. Naye ng'alina waakitutte. Singa tugendera ku leve eyo. Sakatuka ku leve eyo. Okikutte bulungi Mbatidde Resite era nkukulisaayo nnyo mwebale kutuleetera omuntu oyo. Mwami Ddungu. Katusabe mwaka 2025 nti ate bibe nga biwedde. Biwedde bannange. Biwedde byali abantu baatabuka Ambassador Marvin yatabuka ku omwana oyo bannange. Tuba tukyali awo. Naye ono omukulu Mayanja yeddira ki? Minisita Mayanja nakuba mu mutima muzukula Kakeeto amannya abamu bababbula kati osanga mubbule osanze okuba omubbule. Naye nze ndowooza si ssente kikula kye nga muntu manya abamu badde bakirowooza nga bwe wakirabye wiiki ebedde etambula nga balowooza nti oba baamuwa n'alya ettooke tuleme muwayiriza kubanga abeekululwe kubanga ndaba kiyitiridde. Bagamba mu Buganda nti ova gonja
ovembwa weeyotera n'ogenda gonja wakalira ate ayitiridde katagudde mu kyoto beekyo bakitegedde topira takitegedde naye kankimunnyonnyole embwa beba eyota ku masiga eyoterako eno ebbali akabugumu kagisange naye ye ate gonja tumuteera ddala wali abanga kasooli asobole okujja kati bw'olaba osusse embwa weeyotera ate ogende wali gonja wakalira kakati minisita Mayanja okuva emabega tetumanyi kiruubirirwa kye kuba naffe twebuuza nti oba omulimu ogwamwebwa mukama we president gwali nti ye ogugwe gwakulumbagana bwakabaka wa Buganda kubanga yeebaka kulumba soka olowooze si ye minisita omujjuvu wabula ayambako ku minisita omujjuvu ow'ettaka ye mukyalo ono w'Emityana mukulu Nabakooba yali owa poliisi oyo omukyalo omwogezi wa poliisi ye Nalule kakati oyo minisita ow'ettaka naye tomuwulirangako n'omulundi n'ogumu ng'alumbagana naye minisita Mayanja yeebaka kulumba Bwakabaka n'azuukuka okulumba Obwakabaka n'asenya amannyi okulumba Obwakabaka naye olwaleero bukyali amyungu yalidde Butanga bannange nno tuli mu Luganda emyungu n'obutanga tujja bibawuli omulundi mulala olw'okuba tuli ku nsonga eri serious ey'omukulu minisita Mayanja yalumbaganye kati kye baakoze Obwakabaka bwa Buganda omukulu Chris Oweekitiibwa Bwanika omuwolereza w'Obwakabaka teyasazeewo nti kakati minisita Mayanja kakubibwe mu mbuga ng'omuntu singa minisita wabula nga ki kuba kooti ensonga zayogerako kooti to pronounce itself kooti yavaayo n'esala omusango negamba nti ettaka eryakaazi lya Bwakabaka bwa Buganda sirya buntu sirya kati ate ye minisita tasobola kuvaayo ate naawe ekiragiro ekiyisaamu olugaayo ne Buganda Land Board ate n'avaayo n'agamba Buganda Land Board ndagidde eveewo manyi bakama baffe bano oluusi tetumanya oba oluusi ayinza okubeerawo naye nga naye oba aliko empewo oba alina ebyekika ebyabo byataatereza naye ate empewo kye tugenda owayiriza etali nnungi anti akati olabatonombera mpewo zaffe kubuulira baba bagamba nga kazibwe nze kambabuulire baba bagamba nga bajjajjaawe twakulira kuba ewasenkubuga esaabirabayo naye nga twali tubiwulira nga baba n'ebibbo baga temukwatamu temukwatamu kati ate bano abaana abatawulira n'agenda ateekamu omukono era empewo akati ebyo ne bimugoberera paka ziri mu mutawaanya minisita Mayanja tali yekka naye ekirungi nti Obwakabaka ebisinga jja binnyonnyola kooti jajja obuyinza omukulu Ssaabawolereza w'Obwakabaka Christopher Bwanika yakutte omusango n'agwolekeza kooti omukulu ono awemusa aweddemu ensa Bwanika Mayanja agenda afaafaagane annyonnyole kooti jajja obuyinza obugamba nga ye tetwagala yeekweke mu kiri ekya minisita avumire omwo ajogera omwo naye abeera wansi w'amateeka agafuga eggwanga olaba ne pulezidenti kooti ey'amagye gye yali ayagala okukira awavudde erinnyo bagigambe nti kooti esooke stopping kale yayogerayo ebigambo nga bw'omanyi era ng'ekintu okutiisatiisa naye nga babugamba obutwa bulijjo yalina okumanya nti yaddayo nayita abakaba aba paalamenti baagala kukyusa UPDF Act ebeere ng'ekkooti eyo egirawo mu mateeka kitegeeza yali tasobola kuyisa lugaayo mu nsala ya kooti ate nga ye pulezidenti naye ayina waayira akadde kawaawo ekitiibwa kya kooti naye kakati gwe minisita kooti egambye yefuula mbu nze ndagidde Buganda Land Board eveewo omukulu Mayanja munnyonnyola akitegeera obubaka buno bunaatuuka gy'oli tukussaamu ekitiibwa kuba ffe twakuzibwa okuwa ekitiibwa abakulembeze naye tusaba obukulembeze bw'olimu obuwa ekitiibwa Obwakabaka bwa Buganda Buganda Land Board evunaanyizibwa ku ttaka lya Kabaka tevunaanyizibwa ku ttaka ddala lyonna constitution oba endagaano y'olwenda ettaka lya Kabaka mayiro 3 oba 6 eryo lyokka Buganda Land Board lyekola ki lyevunaanyizibwa abantu emubende abantu okwetooloola eggwanga lyonna bakola ki
bagobebwa ku ttaka babonaabona bagaba ebyapa bibiri ku ttaka lyerimu naye minisita ebyo byonna tabitunuulira ali wano ali ku Buganda akeera Buganda asiiba Buganda sebo minisita tukusaba obuzibu bw'ettaka bunene nnyo mu ggwanga lino tunuulira bw'oba oyagala ku adreseka nsonga za ttaka tunuulira abantu bangi ababonaabona abagobeddwa ku ttaka lyabwe abagobeddwa ku ttaka nga balina ebyapa kyokka ggwe oli ku Buganda ensonga eyasalibwawo kooti gwe gyokyaliko gye weesibyeko naye kale ebisinga ojja binnyonnyola kooti anti bagamba bwaddene ligambwako nnyiniryo kakati naawe ensonga ojja zigamba kooti wajjojja obuyinza obulagira okusazaamu ekiragiro kya kooti kyebeeyisiza oba okunnyonnyola kuno ku nsonga y'ettaka ly'ekkaazi eri famire teyannyonnyola bulungi anti famire kati katugeze famire eya mukulu Kaggwa omanyize kyensinza okulaba Kazibwe abantu kubikwatagana n'ettaka wabeerayo eno abaseesaamu abapika nze nkaka sinza gamba nti babuzaabuza kuba abo balangira n'abambejja tubawo ekitibwa wano mu Buganda naye waliyo famire abantu ababakola ki abateekamu pika temukkiriza lyamwenga abantu kubanga bo baba baze kuba ttaka liddene ddala baba baze nti senga liba tulijjeeyo naffe bagenda kukola ki okutomerako ekiwanja tugenda kufunako omugabo so abo bali mu kubuzaabuza famire eya Ssekabaka Daudi Chwa ya Ssekabaka Daudi Chwa naye nga eryo ettaka ery'ekaazi Ssekabaka Daudi Chwa yaliwaayo eri abasikawutu nga kabaka wa Buganda n'olwekyo obwannannyini butambuliramu ani atudde ku Namulondo mu kiseera ekyo yaliwaayo nga kabaka wa Buganda yaliko ebiseera ebyo Daudi Chwa so singa Daudi Chwa nga omuntu era abantu ekyo kibasumbuwa nnyo kabaka Ronald Mwenda Mutebi atutwala olwaleero asobola okuwa ekintu nga ye n'asiima naye ate bw'aba nga akikuwadde mu kapasite ye nga kabaka ng'akikuwadde ng'ayise mu nsonga kuba yabawa liizi teyabawa bwannannyini okitegeera liizi ebbanga bwe liggwako kati obwannannyini bukomawo mwoyo abeerawo mu kiseera ekyo ali ku Bwakabaka mu kati kiseera ekyo obudde buno kati kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri yaliwo era yavunaanyizibwa eri ekkooti yakinnyonnyola bulungi oba minisita yali alazeewa bambi naye ekkooti yakinnyonnyola bulungi era ne kitegeerekeka ate si gwe musango ogusoose badde bajja bawaaba naye nga buli bawaaba si bawaaba ne ku nnyanja ya Kabaka eyo olaba weeri waliwo enkaayana nti aya ng'omuntu naye era byonna byakolebwako ne bakkakkana ensonga n'emanyibwa nti ennyanja eyo wadde Kabaka Mwanga eyagisima mu kiseera ekyo naye yakikolanga kabaka so singa omuntu ekyo labagamba nnyanja ya Kabaka so si nnyanja ya Mwanga oba simanyi tuyinza obutawulikika bulungi mu bantu abamu naye Kabaka waliwo ebintu byakola mu kitiibwa kye kiri eky'Obwakabaka era nga naye atikola olwa Bwakabaka naye ate byakolanga ye omuntu ebyo byo biba bibye era teryasobola era mbalengera kubuuza nti kyogamba Kabaka ku ttaka nti ye talina asobola bulungi omusajja we Kazibwe n'asiima n'agamba musajja wa Kabaka musajja wange awaagire fire ku lawundi awe Busega wonna nkuwaddewo n'asiima awo ku lawundi e Busega teekawo kalina mu kagundi akawa kati ako kennyini kati empigi baateekamu ekizimbe twali tugamba tebajja kusobola saba ekizimbe ate kyakwata ne bateekawo n'amafuta otegedde mu lawundi we yali era ng'azimbe kati abapoliisi abatera okubeerawo n'abamagye oba ogenda bakola otya ate abo kozi tebantegera ate bane tuli serious ensonga ezimu tubaako serious abapoliisi n'abamagye mutuyitidde tukuba ebyekitazimba naye
njagala ntekera ddala ekizimbe nga Kabaka asiimye n'agamba nti musajja wange Kazibe nkuwaddaawo naawundi ebuse era mbaleosokotekawo ekiwanvu kibadde kinnuma ngamba Kabaka obeera na kitiibwa otambula otyo no notabaako woosinzira n'onyiga n'ogamba nti musajja Kazibe nkusasudde era awundi eyo giraba obamu kalina naye era ebyo byonna ye Kabaka nga lyali maaso kubanga ontiisizaamu ne ŋŋamba bwampeera awo ettaka lyange bwe lituuka mu maaso eyo liizi ewedde nga baga nti Kazibwe ezzaayo ettaka lino yenna alibeerawo mu biseera ebyo naye bw'aba awaddengatwala bye mbazimbye naye nga bannange mwe bali mwenna abatulaba musajja wa Kabaka tebitendwa Rogers funamu akabenje awo funamu akabenje ali eyo mu Kenlom Chemicals. Omanyi nti abantu bannannyini kampuni ye Bannagomba Tambala oba ekibindiizi kale sebo naffe tuli b'amaanyi baleese bulandi yaabwe empya sabbuuni aboza emmotoka nga Emadi alina emmotoka tayagala kubako olususu lukalabuse nga mukama wange Semata Munnagomba baleese chemical ba sabbuuni yo mupya bamuyita touchless and brushless mulungi nnyo mu bantu aboza emmotoka abalina zi washing bay aboleze waka Emadi wali ka washing bay n'abaana bakuuta emmotoka ne bagimalako olususu bagambe bagule sabbuuni ono gwe ba touchless and brushless touchless brushless kati so olususu luba lulungi ng'olulwo telubanga lwanga olukalabuse leero mpiseeko eno Code Kampala amangadde Namirembe ku kyakyo manyi batunda emmotoka ezo batunda emmotoka bayitawo batyawo waliwo haasi nedde emabegaawo etegeddewawo ojambuka bwoti ngaeside abantu babeerawo nga bangi ne woba oyitawo buyisa oyitawo nga osobye kakataayi seba oyagala kikumbe ensawo naye lwaki ekyogeddeko nti emmotoka eziri awo bagenda ne bazooza ne zirira nga ne bwoba tolina ssente ati baba bakusaba bukadde kuba oba olabanga ndoza bakozesawo yogundi era bakabakozesa touchless and brushless naye nga tukutumiddeko omusajja wa Kabaka Tebitendwa Rogers tulabira abakulu ba touchless and brushless nti naffe gye tuli eno mu nsonga z'Obwakabaka era emisinde gya Kabaka twagala okulaba Kenlon Chemicals ku luno nga benyigiddemu kuba amakampuni mangi abantu basekinoomu omwaka oguwedde bawagira nnyo emisinde nnyo n'amaanyi naye vibe eyo ebadde ekyajjabuzi ku mulundi guno so kati nga bw'okowodde kuba kati abakulu balina obusobozi obugula obujozi 100 ne babusuula awo bana mugule obujozi nga 10 ate batugule obujozi nga 10 Kabaka Rogers bw'aba akuttemu era Rogers mutukutuma emisinde gya Kabaka gigenda beerayo ngenda kuza omwezi mukaaga ogwokuna guno gwe mulundi ogw'12 nga tudduka emisinde gya Ssaabasajja ate neebaza Liisodde ne Namugereka kubanga nsobozesezza okudduka emisinde egyo gyonna emirundi 12 kuva lwe gyatandika tuyosangamu senakadduka y'ebiri kugenda beera gwakusatu mpulira nina amaanyi Emadi yange tikigenda ku bwa mmeeya yaŋŋambye tukikole nnyo tudduke ekirungi bakkiriza n'okutambula Tugaluka kutambula abantu abasinga obungi batambula mitambo tugenda kugidduka ffe tuba tubayitako tudduka n'omulangira 25 waliwo 5 gotuka 21 nze ndituka 21 ninga oyina omutima munene nze ne5 tudduka n'omulangira wasajja kakati yatera tukulembera akati bana abayise kilomita 5 just kwetorola Tebitendwa Rogers mwogerereko ddala leka mukweka abo batano Munnagomba ne tasobola 21 asobola kudduka 5 senga ne 3 zibaddeyo ndowooza ze yaliko myeko gezire emmotoka tebazikkiriza wali walaga ati eziruka emmotoka endi wano kumpi bwenjira nti nga njiyingira ezisala akwetolola lubiri ekyo ne boda zibaamu olwogibukira ne ambulance kasita wesula wansi bwoti ambulance ekuyingiza ndaba mukama wange ng'agudde wansi ani amusitula awo so abanange
emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'omulundi guno ng'omulamwa ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya kubanga ate busitudde enkundi gy'otamanyi muwendo mu baana abato. Nze nagenda ne ndowoozaamu kazibwenze kino nakirowoozanga nze emabegaawo waliwo omusinde munene ogw'abantu okukola ki okukomolebwa ekitaali kibi baana bato nga batugamba emigaso gy'okukomola naye nga bagamba nti ekimu ku mugaso gw'okukomola ti ekirwadde kino ekyamukenenya tekikwata nnyo naye lwakuba nti ffe tutwala miningi ey'okunti kasita lumba bulumbi abaana batambuza kati abaana ne bagenda balumba ate kasita bankomola kakati nayogerako ne Dr. Fiona Kalinda Nakalinda oyo nno yamyuka Kaggo owokubiri Kaggo wa Kyaddondo wa Kyaddondo naye yatugamba omwaka oguwedde okunoonyereza kwe bakola mu Mpigi ne Wakiso Wakiso ne Kampala baazuula nti obulwadde buno bweyongedde nnyo mu baana naddala wakati w'emyaka 14 n'25 bw'olaba abaana bokka kuba yaŋŋamba sijjukira bulungi naye yaŋŋamba entoto nzali egenda mu baana 8 mu Kampala ne Wakiso abantu abafunye obulwadde mu mwaka Kampala ne Wakiso wokka mitwalo 8 manya 8 kyokka nga egi eri wakati wa 14 ate nga kwabo kati ebitundu 7 ku 10 baana bawala bana abaana ab'obuwala oba bana abaana abato myaka 14 tebabagamba nti ebintu bino bitandika ku myaka 2 tebakyawulira tebawulira kyekizibu ekiribazadde nabo kubanga nkugamanza ku myaka 22 nali simanyi buwoome bwa salya ku muyembe salya koda ku muyembe ekujjako egyawakaala egyo naye omuyembe guno ogwa kitaffe eri ogw'omunene saagukombako emyaka 2 mwegi ng'owulira bulizi tambula pokati simanyi gye bagamba oba nkoko namba seggwanga bwe nakulukuta nayo naye emyaka gino bwanga nti emyaka 14 abaana baba kati omanye kati ekkutu egiriwo bwongamba nti kati emyaka egyo bayinza okutuma obudde buno ayina omugwa ku ttale kizibu omuleeta kizibu embeera eyo era kyova olaba Ssaabasajja Kabaka yeino awareness gyaleeta yalondebwa ekitongole kya UNAID okubeera goodwill ambassador ow'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu Afrika yonna emisinde gino egiddukibwa gye gimu ku gikyasinze okujjumbirwa abantu si mu Afrika wabula mu nsi yonna kuba omwaka oguwedde Katikkiro atugamba gyetabwamu abantu abasukka emitwalo 10 ekyo nno tekirabikalabika kakati n'omulundi guno tuba twali 10 luli kati kuno katube 15 abaganda tuli obukadde 15 lwaki tetwetolako akakadde ne kadduka emisinde gya Kabaka naguze ngenda gula n'olwekyo kakiti ako ka mitwalo 2 ofunirako ecupa boto ey'amazzi ofunirako akajoozi n'ofunirako n'akasawo ku byennaku ebyo bigamba empulya balanga akafulaano ke kaki akafulaano abamu bakayita bulala okusinziira ku bitabo ebyenjawulo n'ennyinyonnyola abamu akafulaano bakategeeza akakajoozi kubanga kamusalankwawa bakamusalankwawa naye ate bwoba kati nga nze yasoma ku Loozi Obbase Siriya omuzannyo ogwo gwawandiikibwa Wycliffe Kiyingi ate yakafulana ategeeza eno wansi akapale kana obumpi bwe mwambala bw'ayita akafulano ye wali bano abamu bakakozesa kutegeeza n'olwekyo Obuganda bwonna gye buli banagomba mu ngeri y'enjawulo gomba ffe tusinga okukulembera mu nsonga ezisinga obungi twagamba nti ne Ssekabaka Edward Mutesa bwe yali atoloka yayitira Gomba mu masaza ine ebikopo 5 kitunzi omwami osaze ly'e Gomba buli wamu yayogerwa baba bagenda bulanga katugendeke wakitunze Gomba so Gomba saza kkulu lwakuba nti ffe abali ato olusi tetumanya
naye abava e Buddu abava e Butambala abavaawo amasaza ago ag'enjawulo babeera batwesiimisa n'olwekyo Gomba nga otera okukulembera mubi ate bino bya mizannyo nsaba mbakubiriza bannange Kabula Soke Maddu Chai Mpenja Kifampa obeerawa oli wansi eri ekyeggaliro oli eri ekiggwa kumpi ku nsalo ne Busujju bannange ffenna tusobola okuddukira eyo gye tuli ne bannaffe abali mu diaspora nammwe musobola okuddukirayo gye muli mugule obujoozi tulage Buganda wa weeyimiridde amaanyi ga Kabaka gali mu bantu bwe tutenyigira mu mijoozi mu misinde gino mu bungi ekitibwa kya Kabaka tuba tukiyimusizza n'olwekyo mbakubiriza bannange obujoozi bwatuuse dda gye butundibwa osobola okugenda e Mengo osobola okugenda Kaboozi wali ku Majestic Brands ne kubukedde n'ebimotoka biyitamu ebitunda obujoozi ate n'ebimotoka biyitamu ebitunda emijoozi egyo bw'otogula mujoozi gwo kati gituuka ekiseera nga giwedde oba kyali kikutuuseeko anti omulundi abaana ne batandika omulundi oguwedde abaana bagigula bagiteeka nakadduka emirundi ebiri kati ate ogwende nali ntaddemu nnyama nnyo kati nengenda ngutumya leero ng'emisinde gyankya nga gyaweddewo abo abagigula nga batandika gatya ate nga kuno batugamba omulundi oguwedde nti guno guli kaako kakenjawulo era neogwaleero era gwanjawulo gwe bona ogamba onnaddukira mu mukadde ensi yonna ejja kuba ekulabagayi leero nga old money out akoze atyo naye nga twebaza mwenna abato waliwo omukazi ali myaka nga 80 mulanya bamulaga nnyo ku media houses ezisinga ajjumbidde emisinde egyewaka gyonna egize gibeerawo ajja n'omugongo gwe ng'akutte bw'ati n'enviize mutegedde n'envi ne yeetaba mu misinde olaba ekinaanamu yeetabamu olonze kazibu w'emyaka egyo gyennyini gy'otegedde mujja gibuuzamu egyo gyennyini gye mbagambye lwaki siigende omulundi guno ngenda kuba wanja ogenda kujjukira ffe Gomba Mpenja ogenda kuddukira Mpenja sijja kubeera wano we bajja kunsekerera nnyo kaŋŋende eka abeeka bajja kumanya ebizibu byange ate eyo kyangu n'obutadda bwe bigaana omusimbula oyiteyo uyisa amakubo gonna ngamanyi waliwo ekkubo lye simanyi bwe mpita bwetetuka kulidde wa Semata mpitamu nga ngenda namwandukako nga ntuula ogamba mwana boda amantulako wali wansi so bannange tujjumbire emisinde gy'omulundi guno omukulu mugambe Beeka muzzukulu wa Kijje sajja wa Kabaka ayongedde obbakunga ng'abagamba nti omujoozi gwa mitwalo egi bajindaba emitwalo egi twongera okukunga abalina kampuniz ez'amaanyi twongera okukunga bannagomba mwenna ddala bannagomba tetujja bamenya amannya kuba muli bangi ate mwemanyi ate mugenda biraba bagulira abantu emijoozi abakulembeze MP mugulira abantu ate bwakola bulijjo nalebusaazi nalebusaazi gulira abantu emijoozi naye bale mugulira abantu miliyoni 3 genda Mpenja namyuke akasozi ka Mpenja tukalabe nga okuva eri waggulu okwambuka abantu bali awo bakkirira katekemu ssente abe Maddu kanoni mwetekemu ssente kwa buli otuyita wonna kamera egenda okuyitamu ogenda nga kyekyo bonna badduke kubanga ate n'omugaso gw'okudduka nti ate kirungiko nawe mwenyene kikuuma okubanga nolwekyo tulabe abakadde nga badduka ne mukyala Ngomanda yiwali mutwalire okujooza mwannyinaze ngenda gukuleeta bambi ebyaddala ebale ngenda gumutwalira mwannyina era okusabako atambule Godi Kauma gulira mukyala Ford omujoozi Lozi Minani gulira maama ani omulala awo kyogedde kabali sigumu weereza ne Mayombwe Mayombwe anadduka Mayombwe muyaye buyayo naawe bwalode bungi mpozi ono yajja okuza zifoolapa zifoolapa osanga yajja kudduka yajja akyasobola zifa akyasobola so ensonga bwe zitambudde wiikendi naye embozi gye twanyumyako ey'omwana oli owa Seetaayi nazeemu ogigobera nga ndaba wajoogerako mawuli ate mukambwe nnyo emanye embozi yakyuka twagireka wali naye tugenza obigoberera obitambuzaamu naye olyose n'okireeta nalina gye nabadde nva eggulo manyi gye tutambulireyo mpola mpola awali abakyala babiri badde bankulembedde naye nga banyumyako oyo omwana yafa owekitiibwa anansonyiwa naye si byange nawulidde biwulire bagamba mwana battamutte kuba
ate amawulire gaali gakyuse amuli gakyuka ku social media TikTok biki byonna kati ate waliwo eyagula era nze nagamba waliwo mukwano gwange Dr. Makerera awo yaweereza akagundi ako ne mugamba come on abantu batandika nnyo pages z'ebintu nga si zezo kati oli yatandikawo page n'alaga nti seta high ffe tuwandiika nga twetonda nga twetonda naye nga si nti yali eri okitegedde teri yaseta oli yateekawo gundi nga bannange nze nange mwenyini nagipostinga n'abantu bangi abakipostinga ng'olabira ddala abantu abaki nkulabira ddala nti seta eririzinze tekyali biringa bwe twagamba wabula tuzudde yali violence biki baana banne naye nga kati kazibwe ne gy'olaga ne omukutu gwaffe guno osejjoloola ebintu byonna ebibeerangawo tosookanga kuddamu mangu kuba abantu amu baba bakunoonyaamu response ate ekyo kyenebazaamu ekitiibwa kuba administrator topapa kujja kuwakana oba kukakasa nti siyenze bituufu kuba baba bakusembeza mu katego ogwe wakati bw'onooleeta nga bagamba kakati kino okitegedde ojja kuba n'ebibuuzo ebibuuzo bingi ate nga ansa olina ntono so seta high mu kino ekyasirise naye nga amawulire ge mwalaba gatambula ku rounds ez'enjawulo ku X ku Facebook ku TikTok YouTube eyo just omuntu yatandikawo page eyo ye ne yeefuula seta high naweeza naye mbadde omukyala gwe nasanze nga agamba bakizudde kubanga twawulira dda nti muwala we ali ebibumba by'abantu bannange abantu balina ebigambo ku nsi eno Alex Mukulu yagamba bannakampala mwogera wali awulidde kayimba oddamu n'okawuliza bannakampala mulina ebigambo bakeera kumakya ne bagula amawulire kati tegakyaliwo kati bakeera kumakya kugeteerayo ikitoko n'aweereza oba kojja omwana yayogera kati kojja yo famire ayinamu obutali bumativu erimu naye ate famire kuba yeegamba babagamba omwana temujjaawo tujje tumusanga awo mu mbeera eyo nga tebannaba musalayo naye ate school ate yamujjawo ate ne bamusanga bamututte mu ddwaliro kati bagamba kiruubirirwa ki naye ate njagala tubeere basaasizi kubanga essomero ekyo kyali kyantiisa tosobola creatingawo nga ddala scene tosobola creatingawo scene ku ssomero kuba tomanyi bataata baani abo befamire baali bagenda kujja n'abantu bameka ab'amawulire bajje bakikwate kati ate essomero oba oli baligenda tutukako ffe tulina essomero wano ewaffe wano kumpi bakebera siriimu mujje tubakebera ebisi bajja nga bakebera abaana kati bakebera omwana yali mu senior 6 ndoza bambi yalina obulwadde nga yazaalibwa nabwo oba yali abufunye bufunyi toyinza kumanya kati tebaali bakugu kimala bo omwana bakimugamba straight ndoza baagala okuddayika nga balinayokko ku mawulire nti twafunyeeyo tukoze omulimu nga bagamba omwana nti oli mulwadde era olina otandika eddagala biki nti omwana kookiro ku makya ku muti ogwali ku ssomero nga boolaba ogwo agenda okeera nga yetuze naye nkukakasa ekyo essomero awo we lyakoma kugamba kintu kyamaanyi nnyo nti abantu baana batya kati essomero nze ndisaasiramu kuba mbimanyi nti singa baalwawo ebbanga ddene ne bakkiriza bannamawulire okujja ne bakkiriza abantu ab'ebweru okuyingira bonna ne bajja balaba ki ekibaddewo ate basitole ki ndala so to protect the image of the school ate bagezaako nabo okugezaako bambi ogamba nti tebagoberera famire kye yabasaba kati famire naye ekyalinamu akaki akakunkuna ddala omwana ono naye famire mu mutima mulungi olunaku lwajja bwe rutyo kufa tekikkirizika era nga Kafeero bwe yayimba n'agamba tekikkirizika naye nga ate omwana omuto bw'atya alina future ahead ate abazadde engeri gye bateekamu abaana banne social media kyetukola
tulabye papula omwana mbu yabuwandiika tulabye simanya seka yewandiise social media ate kasana labagundi ng'akiyingiddemu namanya nti ate agenda kitta Katongole mumanyi waliwo Katongole ayagala kwesimbawo Olubaga South eyo NUP oyo yeeyita Katongole obaani mwerabidde yakuba ddala ebipande mu Lubaga South gyebiri mu Miransana fa yeeyita mu Miransana mutegedde kasita yakikwatamu nomanya kiwedde nemanya ekyo oyo akikubye ekigwo kubanga bo kiringa bano abaali bakuba ebikonde edda omanyi saali mulungi mu kuba bikonde naye emirundi emitono gye nalwanako sigamba nti kirungi okulwana olina kubanga oli tojjanga mwala olina okubanga obala nogira noleeta naye kati bano ajjanga mwala ye tamanya nti eno issue eri touching kati nga etuuka ku ggumba era kyovola bano twakyogerako luli era walabanga abantu baali banja ne bagamba ensonga temugisaagira era nekojja avudde n'agamba nti kati buli abyogerako ngenda nga nkwata katami nga wabalooya otunnyonnyole kubanga gulabika olina okumanya okusingako awo naye nga kojja talina kyakkola yajja bubi ate amawulire bwegatebegakola bulamu mwabuteka mu amawulire oba tokyagayinako control kasita ekintu kifuluma yakifunamu oba takifuna ye kyanoonya ye likes yazze kudigestinga nsonga ye olaba bannaffe kati abatambuza kati omutimbagano ennyo nti issue eriwo ye bwagikwata kati nga babaddewo ebyokulonda ebyakibooko ebyaki nti baagala ka trendinga mu biseera ebyo ye tafaayo bakoleza muliro gweyongereko ofune abawagizi abakola ki era kyobola nze ne bazanya emikutu nga gino egya agida kuba nammwe muyina bingi bye mwandikoze tugeti kuba kisoboka mu Uganda we yali kati kasatamaza n'omalako emyaka 5 obeerawo akaseera n'ofuna abagoberedde bakita katiko kimuli ekyemeza amangu nga tekina mirandira kimala nekigira so twetaaga emirandiramu tubeebaza nti temubuukira kino kyekiriwo ne mubeera ku ekyo ate olusinga si bituufu kale entanda gyosibira wiiki eno okusookera ddala njagala okubeebaza mwebale nnyo kubanga omulimu guno mugukwasizza maanyi era tukakasa nti tujja kusobola okutuusa Buganda ku ntikko nga Katikkiro bw'atusaba singa tuba nga twongedde okwasiza awamu entanda gye njagala obasibira wiiki eno kyeki kye twayogeddeko eky'omukulu w'ekika oba Kyafumbe eyakubiriza ennyo abasajja bawase ate bazaale nze kyemmanyi abasajja tebasobola kwogera naye abasajja 95 ku 100 ennaku zino basula batunula naddala abo abalina abakyala abasukka mu omu tebeebaka bw'asula eno wawulira ku mbezi ya Sona Ben gye yanyumya ne mukwano gwe yansesa nnyo Sona Ben yagamba mukwano gwe yagenda n'amugamba yagamba kacale n'amukubira n'amugamba ali wano tuli mu bbala tuli naye ng'alina okumunoonya gye yali naye ng'atona ali jjinja ali eno ate n'essimu yagijjeeko mumpeeko ewuunawuuna ngenda mukuwalindako kati note dakika sana owange gwotampa akola ki gwotampa nga tajja so pressure banene pressure ya maanyi abasajja balwadde pressure abasajja balwadde wakusobola ku managing eno neno kubanga bakitaffe babanga free nga bamanya nti era ali wano weekend ali wano era ng'ayogedde amazima nti nja kusula eri kwansi ku kibira era n'oli n'akimanya nti oli waki nebino ebyaffe obuvumu tebukyali anti tulina busobozi buyinza babeezawo olina okutuuma ensonga tugenda mu conference tugenda mu gundi n'otuuma ebintu n'obimalayo leero tugenda kukola kiro leero tugenda kukola tutya mukwano gwange ye atuumye ebintu nebiggwayo kati olwasemba yali agenda kugamba obafa wampulira nina mission njagala njagala ogambe wafudde then mbagambe ekyayamaze n'azuukira koza ate mukyala wo naamugamba ntya oba oli awo nga bakubira essimu
ne mugamba ate mukyala we ekirala amanye wange ajja kujja apaala agambe one kazi bwafudde naye yali aŋŋambye oti omanyi muganda wa kano kashuwa sikaleka naye mbadde nsaba leero kuba bonna mboogedde baweddeyo gwasigadde ate nekijinji ekiriwo mbadde nsaba okola akaatu ako ofe bwe simugamba ofudde tuyitewo okujja naye naga nti aye nakuteeka ku mikutu egy'enjawulo naati kazi bwafudde so muganda so bannange ebintu ekyo kigendemu ng'okisobola abavubuka bangi n'abasajja abakulu bali kuyoleke abakyala balalamu abakyala bafuse balalamu kosibe baluli semwina byapa mu mayumba maaso gakanuse basaba ebyo kikole abaana okuzaala si sibi kuba bayibuli ekyogera naye zaala omwana ng'osobola okumulabirira bambi n'obutalabirira abaana nsonga mbi nnyo nsonga mbi n'ozaala kikolimo ne mubasindika mu byale wabajjajja babonabona n'obwana bwogwo mwana ayiika eminyira gwe wazaala oli Kampala oli ku booda oyama irungi ozzemu ate kuzaala mulala ate ozaala buno bw'obulekawo bw'ozaala omwana bw'onoosobola musindise bannyinaffe ku bye bibateeyagalira lwampaka era kyemba nenjagala okusembyayo bannyinaffe abali ku byeyo abansaasire nno sigamba ab'eggomba kale abeewalala abasinga obungi otidde enjuki okuluma wewe zikulume baluma balina obusungu bwabwe okuyisaamu abo abaana n'erinnya tebabatuuma otya n'oddi bayita kakati nze nsobola okwogera wano ku ssomero wendi abazadde bennina bano baana bana ali bweru bataano ali bweru kaafuna katematema naye sempapa ali wano atudde ye yeeyagala amayirungi ne tafusini agita tafusini tafusini agitadde ettama akutte n'akokunywa agamba nze kwentize sirabirira gye babeera so abaana obanga akoze investment bw'ozaala omwana n'omuweerera obanga akoze investment mu maaso omwana wo bw'aliba bulungi nawe ojja kubawulira bulungi ate bw'aliba obulungi nawe ojja kuba bulungi so mbasaba akalowoozo ak'olwaleero ekyo nga tonnaba kujubisa nti baatugambye tuzaale fuba okulaba nti abaana b'ozaala ojja kubalabirira bulungi n'ekisembayo akoleka bobenik yagamba enkoko ebojja kyeneemira so toweepika nti munemirisa atulagidde akakazi akamu ogenda osinzire ku baana b'abendi owase ozaalemu omwana agende ku kyeyo enkya adde mu kukabya ku mikutu kuno whatsapp groups youtube biki simanya munyambe ekimu bakitwala simanya waliwo babano bali ku lugi baba hatalahavu baba omwana yakuba endulu nenga bannange buuna akomyewo ku lugi baba so tubebaza nnyo mwenna abasinzira yenna gye mutulaba omusajja wa kabaka mugambe Beka leero ayiseeyiseemukko nayongera obbalambika nga bagamba kwata kyonookola ki kyonoomala ono sempapa kuwagaawaga mwana muwala wuliriza tunuulira kati ebintu byakuyiga tubiyigira ku bannaffe tetwagala bituuke nnyo kuffe ebimu bikendera otuuka kuffe tulabye obubenje si bona oddala kukuba ate naawe era oyimirira okwo bakutomera ate nawe ofuka ekyokulabirako anti owooza simanya nteekateeka za mukama ne mukama olumu agaana abeegayaalirira okujja gy'ali nagala oguwanoonya ekyamangu gano myaka 3 opapa olagawa so twekuume tubeere bakakkamu tubeere balungi temusubwe emisinde gya bwakabaka oba emisinde gya kabaka nga mukaaga ogwokuna mugende mugule kiti gyeziri mu matundiro gonna twala 2 gyokka bwomala akajezo ojja kasigaza tukyabulinaffe kati wakaduka emirundi 12 bonna obulina tubulina obamukale babuntwalako naye beera nabwo ng'ekijjukizo okulaga nti naawe olina kyewakolako ku bwakabaka bwa Buganda kale sebo maama mutulabire yamubalabira obulungi owefumbe mukoddomi wange waali awo waali akubye ne kabbaayi sebe baatejja essaawa yonna omuwambaata enkoko ayitamu enkoko ekiba kitono ku muko omwadde embaata
mbata kabuzi anagira sekoko naye nyinza okulinnya mu sekoko kale banya tweyanza nnyo mwenna abatulaba tusiime nnyo mukulu mugambe Beka webale tojjango era bwe tuva tugenda kugomba pabu ekiwaatule bwogera kugomba pabu eri awo ffe tugenda kati Lubirizi kale Lubirizi jakuleetako maama w'abaana mulete autu alye ku Lubirizi weruli n'ebyokunywa byonna webiri. I want to send this message to my guy comrade. He's called Tony Okowa. Musajja either Kiswahili or English, but he's one of our subscribers here. Thank you so much. Yeah, very good one. He can drive from where I stays and come and say, Omanyi last time you talk Oluganda lumanyi. Omanyi next time when you do like this. I do like this. Unajua wewe? So Uncle Tony Comrade Okowa Toapa. Asante Baba. I wish you well and I love you. This is Agda Live, a voice of Gomba. We love you and thank you for subscribing to our channel. Keep sharing this whatever to your friends and whatever. We love you. May God bless you. Others. Namwe abasigadde mwenyezo bagamba naye njogeddeko no ku luzungu lwa guy wange naye byebyo ene kali tugamba nti sabasajja awangaale tusinkana olulala.